Endobeso. Kugenda mu mukabutonzi tifama. Ekintu ky'omuziki. Halo, nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangambye kubireko. Mwe mukunya nagambye okubireko. Nze bampita mbazira sewo. Naye obuzibu bwe nina omwala gwe nali nawasa. Bamuyita Goleti. Naye Goleti yangamba ayagala kugenda kulabako simanya ku mukwano gwe. Nemukiriza nemugamba genda ebintu byonna yabireka tewali na kimu kye yatwala. Naye ekyamala amanyi bwe yagenda nakati taddanga. Yagenda taddanga naye amasimu oba essimu yagikyusa essimu buli lwenji kuba egamba cannot be reached kati simanyi kituufu kyeki. Kimaze ebbanga ki? Ndowooza kati myezi nga 6 zigenda na myezi 7. Naye kati obuzibu simanyi wa waali essimu tezikyaliko ne mukwano gwe yagamba gwagendulako nze simumanyi kati kyovula nakusindikidde ka message onkubire ku nga njagala ontaasi njala kumanyi watuufu waali. Kale beerako ku simu tovaako. Bamuyita Goleti. Kale beerako. Kale sebu. Hello? Goleti? Wanje? Oliwa? Oliwa? Ndizembera. Mbazira wali? Mbazira? Lino n'omusajja wambuuza mbazira. Mbadde mwetaagako wali? Nsikiri naye sali nawo tombuuza na byambaziira. Ate sikubuuza byambaziira? Ate lwaki? Lwaki ombuuza mbaziira? Nze yambaziira navaayo dda. Wambaziira wavaayo dda? Navaayo dda nafuna n'omusajja wange nina lubuto. Ate buli awombuuza mbaziira essaawa ki? Nga ninga eyakulabyewo jjo. Ekisoboka naawe. Omaze ebbanga ki bannange? Kyomanya nze navaayo dda ewambaziira nsirika musajja bukopi. Ate musajja mukopi akoze eki? Tegwanya ambuuza oli mukwano ko oli muganda we? Nedda nze mbadde nga nzijjako awo ne nkubuuzaako nga just tulinga ab'omukwano naawe. Ebyange nembaziira byaggwa dda. Nze navaada nafuna n'omusajja wange mbaziira tasobola ate okuleka akamenzi ak'omutwalo. Mukumbuuza mbaziira aleka 50,000. Naakomawo n'asaba mbwayagala matooke. Ayagala kubalireko ebyennyanja bizeko ennyama ku 50,000. Nga nze nina abaana njagala akamenzi akategeeza kuba nina abaana bange mbabwere. Nze mpita ko nina aleka ssente nesobola okukisaako nentereka neterera abaana bange kati ombuulira mbaziira. Bannange. Aye naakomawo n'asaba ayagala kulya bulungi. Ate wamala n'akubeerako n'ayagala akata buli kiro. Oli mukambwe bulala? Si bukambwe. Nalekawo gwenina kati alekawo sente n'ensikako 3 n'ensobola okuweerera abaana bange. Naye n'aleka kamenza ka 50,000 n'akomawo n'abeera atera ku ggwe n'asinikiriza obunnyo ng'akuliko. Bannange nedda. Asinikiriza obunnyo? Asinikiriza obunnyo. Tobyogera nnyo takuwulira. Newampulira ate alingamba kyaleka 50,000. Anti kati omusajja n'asaba amatooke. Ababeerawo n'asimika obunnyo n'akubeerako. Tetombuulira mbaziira. Bannange. Anti oli ku BTFM akuwulira oli mu Ndobeso. Newampulira.
Nesibitegedde. Nange sibitegedde naye nze ninga abitegedde. Agambye ati atunda matooke. Kati wano mu kusiniikiriza obunnyo wentandikidde okuba nga apiikinga. Naye asaba amatooke njagala kulya ki matooke. Kakati nakuliko n'ennyama. Nze mubitegeera mumbuulira kampuliriza. Amatooke ayagala galirako nnyama. Kati ate obunya abusiniikiririza. Anti nange wesitategeera. Mukazi agambye nze akameeza katono awe batuuse school fees bazinoonyeza kameeza. Kogwe. Nze mulugwe Emma. Kiwe bakochi. Mugombola y'e Rwanda naye nze okusiikiriza obunnyo namufu. Era mutegedde bulungi. Omutegedde? Mwami Amoti buuza ku mukyala Nakacwa okusiniikiriza obunnyo. Nze mulugwe Emma nkitegedde. Nze wamanze sibitegedde kubanga. Abasisimuka mwebale tuweereza mbazira ndowooza obuzibu obulabi we buva obuzibu buli kuggwa kuleka kameeza katawera ngate omukazi pulaani gy'ayagala nnene yakuweerera abaana naye ng'obusente bwolekawo tono so yasalawo akyuseemuko agende kimukyuseemu awadde bakikola nga sente za kameeza muleka ntono. Tuleke mmeka maama? Ezimala. Endolesa y'ennyimidde kakati kyesitegedde ennyama waliyo ey'$50,000 oba ennyama ekika kirala. Mutabani ebintu bino nze nange sibitege. Ate waliwo sengala waliwo gali amatooke gagambye naye bw'aba agalya n'asiniikiriza obunnyo. Tamukuba makube. Bannange ebyokusinika obunnyo nange Mukunja Nakacwa n'Amoti mwebale kutuweereza abakazi awo we twatuuka awatali future tewali kubeerawo oleka 5,000 okomawo osaba nnyama 15,000 zigula ennyama kyokka omukazi n'omuddako osiniikiriza obunnyo bulinga obw'emmese namirimu esta weddeko ku bigambo byo ndandiso bitegeera namirimu weddeko ku bigambo mwasuze mutya ku Nakacwa n'Amoti abasajja mwongeze kameeza olesa 5,000 oyagala kudda oli matooke ate n'osiniikiriza obunnyo 5 osiniikirizeeko n'obunnyo ono Nakato gangu mutulekeemu nammwe kati ku 5,000 teri kusiniikiriza bunnyo. Mukunja Nakacwa n'Amoti mwasuza mutya bamikwano ono mama mumbejja wane ennaku erobbi mukazi omulekera 5,000 n'oyagala osangewo ebirungi byereere ate n'obeera okwo omukazi kale yabikoowa mwetereze basajja mmwe ndowooza owulidde ofuna omulala toddamu kukola bibeera by'obadde okola mama mumbe ennaku erobbi.